Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu, akalabibwa abatono. Kakubo ke katutwala mu ggulu, ke katuwonya we tulokekera, naye abakalaba batono, batono ddala. Batono ddala ddala ddala. Abawulirako bangi, abakkiriza batono, ng'era omulembe gwa Nuuwa bwe gwali. Olwaleero tugenda gabana ku bubaka, tugenda kwogerako ku kyawandiikibwa ekiri mu Matayo 24 olunyiriri olwa 37. Matayo 24 olunyiriri olwa 37. Era ndi musanyufu nnyo munda mu nze okugabana obubaka buno ne nannyini bwo ali eyo era agenda okubutegeera. Ndi musanyufu era ekiseera kirituuka oyo nannyini bubaka buno era abutegedde. Ekiseera kirituuka alitegeera lwaki nali musanyufu era alitegeera lwaki obubaka buno naye amakulu n'ekirungi ekirimu lwaki yabukkiriza. Tugenda kwogera ku Matayo 24 olunyiriri olwa 37 awagamba nti kuba wagamba nti naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Bangi babeera beebuuza naye okujja Kristo okkomawo kigenda kubeera kitya? Wano Yesu Kristo ye yali ayogera mu Matayo 24 olwa 37 n'agamba naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja okw'Omwana w'Omuntu. Wuliriza n'omutima gwo, tokkiriza kulekebwa mabega. Wuliriza n'omutima gwo, tokkiriza kulekebwa mabega. Bw'onoonya ogenda kuzuula. Tujjukire mu biseera bya Nuuwa. Nuuwa yagambanga abantu mujje tuyingire mu lyato, eryato liirino, mujje tuyingire mu lyato, amataba gagenda kujja. Abantu nga bagamba Nuuwa gwe twakumanyiira, watandika okwogera okuva edda, n'essaawa zino oyogera mataba, emyaka gigenze era okyali ku mataba, kati nga Nuuwa baamumanyiira. N'abaamuyambangako ne bajja ne bamuyambako okuleeta emiti, okusomba ebintu, naye nabo baamuyambanga wano kungulu nga balaga bakitegedde kyayogerako, naye amataba we gajja bangi baafiira mu mataba. Ku abo ddala abaamuyamba bayitirivu nnyo baafiira mu mataba, naye Nuuwa talina gwe yagaana kuyingira mu lyato. Era tulaba Yesu amala okwogera bw'atyo n'agamba nti naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Mu Matayo 24 olwa 4 Yesu n'ayongerako n'agamba nti abakyala babiri bajja kubanga balingawo laba okussa obulo, kuteekateeka mmere. N'agamba omu ajja kutwalibwa, omulala ajja kulekebwa. Tujjukire nti Yesu yayogeranga mu ngero, kubanga ekigambo kye kiramu ekiseera kyonna, kiramu leero, kiramu enkya, n'emirembe n'emirembe, era kirina amakulu ge gamu. Era n'eryato lya Nuuwa n'olwaleero ekigambo kirina amakulu ge gamu, era ekigambo kye kiramu n'olwaleero. Abakyala bano babiri abaategeeza ekkanisa, kubanga omukyala y'azaala y'awa ku nsi obulamu, kubanga ye y'azaala. Kati ekkanisa y'ewa ensi obulamu obw'omwoyo, nga Kristo ye ajja eri ekkanisa. Njogera ku kkanisa eri munda mu mutima gwo si ebizimbe. Ye wajja n'asinziira mu ggwe ekkanisa n'awa ensi obulamu obw'omwoyo. Ye gwe mugaati gw'obulamu. Kati y'ensonga lwaki abakyala bano bali bateekateeka mmere, naye omu n'atwalibwa, omu n'alekebwa, naye nga bonna balaga bateekateeka mmere, boogera ku mmere ey'omwoyo. Era lwaki bagamba omu n'atwalibwa? Ensonga lwaki bagamba omu? Kitegeeza wajja kubaawo aweereza ekizikiza n'omulala ng'aweereza kitangaala.
naffe munda mu ffe mulimu omu, mulimu Kristo oba mulimu Setaani. Kati Kristo aba mu ggwe y'atwalibwa, y'agenda waggulu eri Kitaffe. Tewali addayo eri Kitaffe okuggyako eyava mu ggulu eri wa Kitaffe, ye Kristo yekka y'atwalibwa. Era oyo alekebwa ye Setaani, y'azitowa, kye kibi, kye kizikiza, ge makulu agali awo. Kati tutunuulire Yesu kye yayogera mu Matayo 24:37, naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Biki bye tuyigira ku lyato lya Nuuwa? Tumanye nti Nuuwa newankubadde abantu yabagamba nga bangi ne bagaana, naye Nuuwa ensolo zaasobola okuwulira ne ziyingira mu lyato. Era Nuuwa n'abeera mirembe n'ensolo mu lyato nga tezimuluma, nga ziri mirembe. Kaali kabonero akalaga nti ekiseera kyatuuka ne wajjawo okutabagana, ne wajjawo obumu. Nuuwa n'abali mu lyato n'ensolo. N'ekirala tutegeere nti Nuuwa n'abali mu lyato bonna baali ba luganda lwe. Kituzzaayo ku kiri Yesu kye yayogera nti abo abawulira ekigambo kya Katonda ne bakigondera ne bakikola be baganda be, ye maama we, be baganda be. Kabonero akalaga nti abo abagenda okuwulira ekigambo kya Katonda bakigondere, bagenda kubeera bumu nga bonna ba luganda. Bagenda kubeera bumu bonna nga bakimanyi tulina Kitaffe ali mu ggulu, nga tebamanyiyo kirala, ng'era Kitaffe oyo ali mu ggulu ffenna gwe tumanyi, ng'era ekigenda otugatta kigambo kya Katonda. Abaali mu lyato ekyali kibagatta bonna baawulira ne bakkiriza era ne bayingira mu lyato n'ensolo bwe zaali. Kati Nuuwa okuba nti yasobola okwogera n'ensolo ne ziyingira ne babeera mirembe mu lyato n'ensolo, kituzzaayo ku Adamu nti Katonda yatonda Adamu nga Adamu y'alina okukulira ebitonde byonna, ng'era w'ayogera ebitonde byonna biwuliriza era ne bimanya ono obuyinza bw'alina bwamuweebwa Katonda. Naye Adamu bwe yayonoona kwe kuba nti kati takyasobola kwogera na bitonde kuba yafiirwa, yagwa n'ava mu kitiibwa kya Katonda. Ebitonde biri byo bitunuulira kitiibwa kya Katonda, ani akirina, ne bimanya ono ye mwana wa Katonda. Adamu yafiirwa ekitiibwa kya Katonda, yagwa n'ava mu kitiibwa kya Katonda. Era ebitonde byonna birinze okweyoleka kw'abaana ba Katonda abagenda okuba n'ekitiibwa kya Katonda. Kati ekyo kye kireeta Kristo ajje akomyewo ekitiibwa kya Katonda, tubeere bumu n'ebitonde byonna, tuddeyo ku nteekateeka Katonda gye yali agenderedde Adamu okubeera. Kati Nuuwa okubeera mu lyato n'ensolo ezo zonna n'ebitonde ebyo, kabonero nti Katonda yali atulaga nti mu kuwonyezebwa, mu kubeera mu lyato, mu kubeera Kristo atuzzaayo ku nteekateeka ye ey'okubeera obumu, revival, okutuzza bujja nga bwe twali. Era kino kitujjukize Katonda ky'ategeeza bw'agamba ekibereberye. Katonda bw'agamba ekibereberye aba ategeeza nga bwe yatonda Adamu mu ntandikwa, aba ategeeza first born we gw'ayagala. Katonda bw'aba agamba tumuwe ekibereberye aba ategeeza tuddeyo gy'ali nga bwe yatonda Adamu nga tannagwa, bw'atyo bw'atwagala, nga tuli bumu n'ebitonde byonna, nga olaba Nuuwa bwe yali mu lyato n'ensolo zonna naye nga tezimunaako bulabe. Kubanga ebintu bino bya lugero. Kati Kristo bw'ajja aleeta ekitangaala, tukule mu ye, ekitiibwa kya Katonda kikomewo, n'ebitonde byonna bifune ekitiibwa kya Katonda ekyo, tuddeyo nga bwe bali mu ggulu, nga waliwo obumu, nga oba ebitonde byonna oba mpologoma oba ki nga tekwinaako bulabe, ng'era owuliziganya nayo. Ge makulu agaali awo Yesu okugamba nti nga ennaku za Nuuwa bwe zaali, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Nga kitegeeza naffe Kristo bw'akula mu ffe paka ku bujjuvu bwe, ekitangaala kye ne kiba ku ffe, ekitiibwa kye, ebitonde byonna ne biraba ekitiibwa kye ku ffe ne bimanya bano be baana ba Katonda, kubanga ebitonde byonna birinze okweyoleka kw'abaana ba Katonda. Kye mmanyi bangi mwakisomako mu Baruumi 8
tandikirawo 19, 20, 21 awo wonna. Ojja kulaba nti ebitonde birinze okweyoleka kw'abaana ba Katonda. Kati ekibereberye Katonda ky'aba ayogerako, aba ayogera tuddeyo nga Adamu bwe yali nga tannagwa, nga bwe yali, kuba ye yali first born, Katonda gwe yali asoose okuleeta ku nsi, nga ali mu mirembe n'ebintu byonna ebyatondebwa nga bawuliziganya bulungi. Naye Adamu bw'agwa n'ava mu kitiibwa kya Katonda, Kristo kwe kujja n'abeera omubereberye. Kubanga Adamu yali agudde n'ava mu kifo ekyo. Kati Adamu gwe twalibadde tulabirako n'aba nga yagwa, kati Kristo kwe kujja nga ye Adamu owookubiri, asigazza ekitiibwa kya Katonda n'atagwa. Kati ffenna tutunuulidde oyo Kristo, twagala tukule mu ye ng'etula mu Befeso 4:13, tukule paka ku kipimo n'ekigera kya Kristo. Oyo ye mubereberye mu bafu, kuba Adamu yafa mu mwoyo, kati oyo ye mubereberye mu bafu. Ebintu bino bye twogerako bya mwoyo, twogera ku mmeeme. Bwe tugamba Adamu okufa, mmeeme, kuba omulala ajja kugamba nga Adamu yasigala ayogera, nga yazaala n'abaana ng'ate yafa. Abuuza ebyo ali mu mubiri bambi, era totawaana kkaayana naye. Lw'alisalawo anoonye amazima, lw'alikakkana bw'ati, n'atandika okutegeera ebyo ebiri munda mu ye. Kubanga ayagala okutegeera ebya Katonda n'obwongo, atunula ebweru w'omubiri gwe, n'atabaako ky'azuula, n'abula bubuzi. Katonda ali munda mu ffe, kati olina kusooka kutegeera ki ky'oli munda. Olina okumanya ku mmeeme, otegeere omwoyo, olyoke otegeere Katonda. Era Katonda kino kitulaga lwe lugero lwa Jacob ne Esau. Olaba Jacob ne Esau, Katonda yali atulaga olugero ki ekigenda okubeerawo munda mu ffe. Tujjukire nti Jacob ne Esau, tujjukire Rebeka. Rebeka ono yali mukyala wa Isaac. Rebeka bw'abeera olubuto, atuuka ekiseera awulira munda mu lubuto lwe, ng'awulira ng'abaana, ng'awulira nga oba omwana asika munne, ng'awulira waliwo ekitateredde munda mu ye. Rebeka n'agenda n'asaba Katonda. Rebeka w'asaba Katonda ng'ayagala kumanya kiki ekiri mu lubuto lwe, lwaki kiriwo ekityo. Kati olaba mu Genesis mu lubereberye 25 olunyiriri olwa 23, Katonda addamu Rebeka amugamba olina amawanga 2 mu lubuto lwo. N'amugamba naye ago amawanga 2. Katonda wagamba Rebeka olina amawanga 2 mu lubuto lwo, n'amugamba naye ago amawanga 2 kuliko omuto wajja kubawo n'ajja okusooka. Naye n'amugamba nti oyo onaaba omuto. Omuto kyategeeza omukulu nti yajja okusooka okufulumayo, omulala addeko. Kati Katonda n'amugamba nti oyo omuto, ate omukulu gw'ajja okuweereza. N'amulaga nti omukulu ajja kuba aweereza oli omuto. Omukulu newankubadde omukulu yajja okusooka okuzaalibwa, naye omukulu oyo ate aliweereza oli omuto. Nga kyategeeza nti newankubadde ono yajja okusooka okuzaalibwa, naye oli omuto yalibeera akulira. Ekyo Katonda akigamba Rebeka mu lubereberye 25, 23, awo wonna abaabisoma bino mubimanyi. Era olw'okuba ono omubereberye gwe baba basoose okuzaala, ye yalibadde first born. Era olaba ekyaliwo nti Esau, kuba abaana abaazaalibwa ye Jacob ne Esau. Era abaana bano bwe baazaalibwa, Esau gwe basooka okuzaala Esau ye yali muyizzi, yatambulanga ensi n'atambula wawawa, era yali wakiwaggo ng'alabika bulungi, nga yeegombesa, nga w'amaanyi, era yatambulanga ensi ng'ayigga. Naye ate Jacob ye teyatambulanga nsi n'atambula yonna. Jacob yabeeranga waka na maama we. Kabonero akalaga nti Esau ye yayagalanga nsi, yagendanga kunoonya biri bweru, ate Jacob yasiibanga mu nnyumba na maama we ng'asiibaawo. Kabonero akalaga nti Jacob ye yayagala kumanya biri munda, si bya nsi. Ye yayagala kumanya biri munda mu ye. Era Jacob yali mutono
Jacob yali nga mukakkamu, nga mwetowaze, nga musirise nnyo. Mu busirise bwe obwo nnyo yawulirizanga nnyo munda mu mutima gwe. Ate Esawu ye bwe yatambulanga ensi yayagalanga kumanya ekiri eno, n'ayigga n'akola ki, n'amanya nsi. Naye Esawu, ekyo jakira mu Lubereberye 25:27, bw'oba tosomanga ku bintu bino, naye ojja kulaba nti mu Lubereberye 25 kuva ku 29 paka 3, ojja kulaba nti naye Esawu yajja newankubadde yatambulanga eri mu nsi, agenda ayigga, agenda amanya ebiri mu nsi. Esawu yajja ng'enjala emuluma nnyo, awulira agenda kuzirika. Bw'ajja Jacob ye yalina emmere naye ng'ono enjala emuluma nnyo. Kano kaali kabonero nti ono gye yatambula mu nsi teyafuna kintu kya mwoyo, emmere y'omwoyo. Kati ate Jacob ye yasiba waka ng'alina ekyokulya eky'omwoyo. Esawu n'ajja ng'enjala emuluma nnyo, Jacob nga y'alina emmere. Era awo Esawu we yatundira birthright ye, obusika bwe, olw'ekyokulya ng'awaanyisa, kubanga Jacob ye yalina ekyokulya. Amakulu agaalimu nti ne Adamu Katonda bwe yamutonda ye yali alina okuba nga yakulira ebitonde byonna, naye we yagwa n'afiirwa obusika bwe, birthright ye, Kristo n'aba kati nga ye mubereberye. Adamu ekifo kye yali badde olumubereberye, Kristo n'aba nga ye Adamu owookubiri. Nga kabonero kaalaga nti Adamu gwe tulowooza nti ye yasooka, ate tumumaliriza Kristo ye mubereberye. Bino Katonda abikola byonna nga bya lugero, atulage ki kye tugenda okuyitamu wano ku nsi. Wano ku nsi Katonda bino byonna abikola bya lugero, naye nga aba alina kyayagala otulaga. Rebeka okubeera n'amawanga 2, Katonda yali atusomesa ki ekigenda okubeera munda. Kubanga okubeera munda mu lubuto kitegeeza we tubeera nga tuli mu nzikiza y'eno ensi, mu nzikiza nga tolaba eno ensi ejjudde ekizikiza, naye nga waliwo okusikaŋŋana ab'omwoyo n'ab'omubiri. Ab'omubiri balaba be baasooka, be baaleeta bamanya amadiini agaasookawo, simanyi madiini eno. Kati ate ne balaba ekizza oluvannyuma bagamba nedda, ffe twaleeta kino. Newankubadde amadiini gaabuna ensi yonna nga Esawu, tebalina kyakulya kya mwoyo, tebakirina. Kati banoonya engeri gye bajja, ate olw'okuba tebakirina, bujulizi obulaga nti tebalina busika, kuba ekyokulya eky'omwoyo ye Kristo gwe mugaati gw'obulamu. Kati bino byonna Mukama akozesa Jacob ne Esawu nga lugero tulaga. N'ekirala Mukama atulage ekigambo kye kiramu okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Kiramu leero n'enkya na luli. Katonda kye yayogera olwaleero kyayogera era kyaliyogera. Kitegeeza ekigambo kye kiramu. Bantu ba Katonda abalungi, Esawu ne Jacob gye baayongera okukula, enjawukana zaabwe ne zongera okulaga nti buli omu akutte ekkubo lya njawulo. Buli omu akutte ekkubo lya njawulo. Era olaba Isaaka ye yayagala nnyo Esawu. Isaaka yayagala nnyo Esawu, ate Rebeka maama n'ayagala nnyo Jacob. Rebeka ye yayagala nnyo Jacob. Isaaka ye n'ayagala nnyo Esawu. Newankubadde Isaaka ayagala nnyo Esawu, kaali kabonero akatulaga nti abo abamanyi nti bava mu Aburahamu bamaliriza bayagadde ebyensi. Naye newankubadde Isaaka ayagala nnyo Esawu, ate mu luvannyuma mu nkomerero omukisa aguwa Jacob. Ogwali gugenderera okuba gwa Esawu, ate Isaaka aguwa Jacob. Bino byonna Mukama abiteekawo nga lugero tusobole okulaba pattern Katonda bw'azze ateekateeka okununula eno ensi. Ekigambo kino kisigale nga kiramu, n'omulembe ogulisembayo gukimanye, balabe okwagala kwa Katonda okuva mu ntandikwa, nga Katonda ekigambo kye tekikyukanga bwe kiri. Naye ng'ate omulabe Sitaani azibye amaaso entegera y'abo abatakkiriza. Ekitangaala bakiyita ekizikiza, era bo ne webabulira kati bino tebabitegeera kubanga bazibiddwa amaaso. Era ye Pawulo yakiraba n'ayogera mu Bakolinso 2:4.
n'agamba oyo Katonda w'omulembe guno azibye amaaso entegera y'abo abatakkiriza, era ekigambo kye tubuulira tekitegeerekeka eri abo bokka abaabula. Eri abo abaabula tekitegeerekeka, n'obudde obuwuliriza tebabuyina. Bo baba bagamba bino ebigambo bingi, ssaawa nnamba ddakiika 4 oba oyogera ki? Sitaani n'abajja mpola 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 n'abajja ku kitangaala, naye Katonda kye yayogera bwe kiri era bwe kiriba tekirikyuka. Bantu ba Katonda abalungi, abamanyi sitoole eno Jacob ne Esau mumanyi bulungi kye ndi mu kwogerako, era mumanyi bulungi nti kati Kristo ye Adamu owookubiri. Kati Yesu atugamba nti nga ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Bino ebintu bya lugero. Nga Nuuwa bwe yabeera kimu n'ensolo ne babingiramu mu lyato, naffe mu Kristo ali mu tugatta ffenna tubeere baaluganda mu ye, nga ffenna tuli baaluganda. Nga olaba nti abaali mu lyato bonna baali baaluganda bonna. Abaali mu lyato bonna baali baaluganda. Bantu ba Katonda abalungi, tuwulirize n'omutima gwaffe gwonna, tuleke kulekebwa mabega. Tujjukire Esawu yatuuka essira ng'ayagala kutta Jacob. Katonda n'atwala Jacob eyo wala, n'amutwalayo emyaka mingi. Kakati Yesu bw'agamba nti nga mu kiseera kya Nuuwa, ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Kati ne Kristo komawo n'ekirala lwaki agamba nti Omwana w'Omuntu n'atagamba Omwana wa Katonda, n'agamba okujja kw'Omwana w'Omuntu? Kabonero akalaga nti abo abatannaba kitegeera nti Kristo agenda kujjula mu ffe mu bujjuvu bwe. Kristo wajjula mu bujjuvu bwe ku ffe, olwo Kristo agenda kuba ali ku nsi kuno ng'azze ku nsi mu ggwe. Kati ensi ng'eraba ggwe Omwana w'Omuntu. Y'ensonga lwaki agamba nti naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja okw'Omwana w'Omuntu. Ensi egenda kulaba Mwana wa Muntu, nga bw'olaba Abayudaaya bwe baali basuubira nti Omwana wa Katonda ajja. Yesu n'ajja nga bamugamba ggwe Mwana wa Katonda, nga bo balaba Omwana w'Omuntu ate basinda Mwana wa Katonda. Naye nga bino byonna bya lugero, nga bamubuuza ye ggwe Kristo? Era Peetero ye Mukama waffe bwe yatuuka n'ababuuza abantu bampitaani, Peetero n'agamba ye ggwe Kristo wa Katonda. Yesu n'amugamba ekyo tekikwereddwa mubiri na musaayi. Kaali kabonero akalaga nti abo abagenda okuzuula ekyama tekigenda baweebwa mubiri na musaayi, tegagenda kuba magezi ga nsi, tebagenda kisoma mu Bible College oba mu theology, tekigenda kubasomesebwa bapaapu oba babishopu, nedda. Katonda yagenda okikubikkulira, tegagenda kuba magezi go. Era toligamba muntu yenna nti gundi yetubuulira, nedda. Katonda y'aba akubikkulidde ggwe mu mutima gwo. Y'ensonga lwaki musobola okuba babiri, mwenna ne muwuliriza, ono n'ategeera, ono n'atategeera, mwenna muba temuwuliriza, naye wabaawo Katonda gw'abikkulidde mu mutima gwe, omulala tamubikkulidde. Ekigambo kya Katonda ekiba mu ggwe kye kikwatagana n'amazima, kubanga ekigambo kya Katonda ekyo ge mazima. Kati Katonda waba ayogera naawe, ayogera eri Omwana we Kristo, kye kigambo kya Katonda ekiri munda mu mutima gwo. Kubanga ye atugamba mu Befeso 4:7, buli omu agenda kuweebwa nga ekipimo kya Kristo ekiri munda mu ye. Kati muyinza okuwuliriza nga muli babiri, naye ggwe ekipimo kya Kristo ekiri munda mu ggwe kye kigenda okukuleetera okutegeera, kuba Kitaffe ye ayogera na Mwana we. Kati Omwana we kye kigambo kye wawulira n'okikkiriza munda mu ggwe ne kifuna we kituula munda mu ggwe. Oyo ye Mwana wa Katonda. Kati Kitaffe oyo gw'ayogera naye era oyo gw'abikkulira. Oyo atayina ekyo munda mu ye, ne wanaawuliriza emisana n'ekiro, tagenda kutegeera n'akamu. Agenda kutunula ati nga talaba, awulire nga tategeera.
era ye waanaba tategeera abeere mu byensi, sitaani amubuzeebuze mu kino, amubuzeebuze mu kiri, afube okulaba nti amuggira ddala ku mazima. Sitaani abeeko by'aleeta eby'obwongo, amugire ddala ku mazima, kumba obudde buweddeyo. Kati Yesu agamba nti naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Kyaba ategeeza nti nga bw'olaba Nuuwa bwe yayingira mu lyato ng'ali kimu n'ensolo n'abali munda bonna nga bali kimu, bonna baaluganda, naffe Kristo agenda kukulamu. Ffe Kristo lye lyato, mu mulembe gwaffe Kristo lye lyato. Era olw'okuba Nuuwa yayingiramu n'ensolo bonna nga bali kimu era ne zikkiriza nga bonna bategeeragana, kitegeeza naffe Kristo ayagala kukulamu ffe paka mu bujjuvu bwe, n'ebitonde byonna birabe ekitiibwa ky'Omwana wa Katonda munda mu ffe, tubeere bumu nabyo, olwo naffe tujja kuba tuyingidde mu lyato. Kati Kristo waakulamu ffe mu bujjuvu bwe, ekigenda okuddawo kye kino, waakulamu ffe mu bujjuvu bwe, ekigenda okubeerawo nti omuyambi ku nsi agenda kuggyibwawo, ye Mwoyo Mutukuvu. Ekisa kigenda kuggyibwawo, ekisa kyajja na Kristo, kubanga ye yayogera n'agamba kirungi ŋŋende omuyambi ajje, nga Yesu kyategeeza kirungi y'agende omuyambi ajje. Kati we yagenda n'atuwa omuyambi oyo ye Mwoyo Mutukuvu. Kati Omwoyo Mutukuvu y'ali mu tuyamba otusomesa buli kimu, nga talina kyaleseeyo, ng'atuyamba tukole paka ku bujjuvu bwa Kristo. Omwoyo Mutukuvu ali mu kuzannya paati ye, tuwangulire wamu naye nga Kitaffe naye bwe yalagira Michael n'aggya Lucifer mu ggulu, Kitaffe n'awangula ku musaalaba, Omwana n'awangula. Ate kati ekiseera kino kya Mwoyo Mutukuvu kuwangulira wamu mu ffe, bwe bwe obujjuvu bwonna. Kati Omwoyo Mutukuvu amala otutuusa ku kigera kya Kristo, ajja kuba azannya paati ye, kati ye ng'avaawo, kati ng'Omwana ajja. Nga Yesu bwe yagamba kirungi ŋŋende omuyambi ajje. Kati Kristo ate mu kkomawo omuyambi alina okuvaawo, Kristo alyoke ajje. Kati Kristo bw'akola mu ffe mu bujjuvu bwe, omuyambi agenda kuba takyaliwo, ye Mwoyo Mutukuvu. Kati olwo tujja kuba olwo Kristo okukula mu ffe, yeffe okuyingira mu lyato ne baliggala. Nuuwa bwe yayingira mu lyato, amataba ne galyoka gajja mu bujjuvu n'amaanyi gaago ne gatandika okutta abantu ensi yonna. Kati naffe Kristo wajjula mu bujjuvu bwaffe, akavuyo kalyoke kabeere ku nsi akatabangawo. Kubanga Omwoyo Mutukuvu, ekisa ekibadde kikwatiridde emirembe kigenda kuba kivudde ku nsi. Era kati Omwoyo Mutukuvu ekiseera kino y'ali mu tulaga nti akaseera kaweddeyo, buli omu waali alabe ekikula kya Kristo ng'akula mu Kristo. Era kati kino kye kiseera okulaba buli omu nga afuba okulaba nti naye bino ebigambo si bya bonna, si bya bonna. Bangi bali mu kulekebwa mu kulokoka obulokosi. Mu kulokoka obulokosi bangi baagaana okuwaayo obulamu bwabwe eri Yesu Kristo, nga batya famire zaabwe, batya bannaddiini, batya emikwano, bagamba n'agamba atya, musumba wange mulinako oluganda n'alaba atya nga mpuliriza ebintu ebiti, nga nkola kino na kino. Kati awo wonna Sitaani aba alina emmeeme zaali mu kuwamba, naye mugenda kubaamu abatono abajja okuyimirira bagambe nedda, nze mpayo obulamu bwange eri Yesu Kristo, mwaniriza abeere omulokozi wange, nga tebafudde bamazadde bali mu madiini malala, oba babadde bataata baabwe ab'omwoyo bo nga abasuubira nti be babazaala mu mwoyo, oba banaabalaba, ye n'agamba nedda, nze kamwaniriza. Awo wokka waliwo bangi abalekebwa. Ate era w'omala okulokoka, waliwo abasalawo ne bagamba katweyawule ku mize gyonna gye twalimu nga tetunnalokoka. Obulombolombo bw'amawanga, obw'ebika, ebyo byonna waliwo abasalawo ne bagamba katubireke. So waliwo abagaba balokose naye ne basigala babigendamu. Olwo abo nabo balekebwa, ne balekebwa ku siteegi ezo. Ne wabawo n'ono abeeyawulako n'atandika okuwulira enjawulo naye n'agiraba munda mu ye n'agamba naye nava ntya ku muze guno, nava ntya ku kino. Kumbe Kristo mu ffe ekitangaala y'agoba ogwo omuze. Ekitangaala bwe kijja ekizikiza kigenda. Kati ng'oli ataasalawo kweyawula ku ebyo, ye tamanyi
tamanyi babirivaamu bitya mu ye. Ye alaba akyali mu bya kulima bijja, akyali mugenda kuvunamira musota maaso moogi, nga tamanyi ali mu kusinza sitaani. Naye awo wonna babeera bali mu kulekebwa. Naye nga waliwo bali agenda mu maaso. Jjukira, mu kkula mu mwoyo tebabuuka madaala, nedda. Ate buli ddaala ly'obeerako otegeera okusinziira ku ddaala eryo. Kati omuntu yalokoka obulokosi naye ng'akyali mu byobuwangwa, ali mu bizimbe bazina lingala, kkirira yambuka, kkirira yambuka, mubazinira Katonda. Era ne w'onaamugamba amazima, ye agenda kutegeera oyo amanyi nga ye by'amanyi bye balisobola okutegeeragana, balibeera bakwatagana n'abo. Naye oyo ayiseemu ekyo ky'oyiseemu y'asobola okutegeera naawe ky'oliba oyogerako. Y'ensonga lwaki Yesu ku lusozi yatwala basatu bokka, ng'akimanyi Yokaana alina okwagala, Yakobo alina okukkiriza, Peetero manya Yakobo alina essuubi, Peetero alina okukkiriza. Byebyo okukkiriza, okwagala n'essuubi. Kati kabonero akalaga nti gy'oyongera okukula mu mwoyo, Katonda agenda kukuwa emmere era ey'ekiseera ekyo. Nga olaba nti omwana omuto toyinza kumuwa nnyama n'agirya, newankubadde ennyama mmere tasobola kugirya, era ajja kulaba nga tomuyambye kubanga omuwadde emmere etali gy'atannatuuka kulya. Kati oyo kuba mu mwoyo abangi tebamanya, naye oyo eyalokoka n'akkiriza Kristo y'asobola okutegeera ebintu by'okulokoka lwaki yalokoka. Naye oli akyali mu madiini bw'omugaba eby'okulokoka ajja kuseka agweri nga by'omugaba tabitegeera, nga gammwe muli balalu, musaasire bambi, ky'ayogera takimanyi. Naye wajja kuba yajja okulaba enjawulo mu ye. Kati omuntu atandika kulaba njawulo mu ye, enjawulo eno okwagala yeeyongere w'atandikira okuwulira Omwoyo Omutukuvu ng'ayogera naye mu mutima gwe, tokola muze guno, tokola kino, weeyise bw'oti. Naye oyo atasalangawo kweyawula ku mize egyo, bw'omugamba Mwoyo Mutukuvu ajja kuseka akubuze Mwoyo Mutukuvu wamusanzeewa, yayogedde ddi naawe? Kubanga ye munda mu ye tannasalawo kweyawula ku ekyo atuuke okutegeera ekyo. Kati gwe byoyogera nga abantu tebabitegeera, tonyiiga, sooka otunule ku mmeeme eyo, laba nti tolekebwa mabega. Akakubo katono n'abakalaba batono. Buli omu agenda kutegeera okusinziira ku ddaala ly'aliko munda mu ye, mu bulamu bwe ye. Yesu yatubuulira Matayo 24:40, abakyala bagenda kuba babiri, bonna bali mu kuteekateeka byakulya, omu atwalibwe, omu asigale. N'agamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Kitegeera ekiseera bwe kituuka, ye bw'anaayogera awulira eddoboozi lye ajja kuyimuka amugoberere, atawulira ajja kusigala awo. Ajja kutegeera luvannyuma nti ng'ebintu bikyuse, nga mu nsi mulimu akavuyo kayitirivu. Yeekube mu mutima agambe sooka oleke, ensi ng'ekyuse, ng'olukumbe omuyambi yavuddewo dda, Omwoyo Omutukuvu ku nsi n'ekisa. Kati nga Sitaani akola byonna by'ayagala, kumbe ne Kristo azze mu bujjuvu bwe waali. Kati bino ebintu bya njawulo, buli omu agenda kuweebwa okusinziira ku kipimo kya Kristo ekiri mu ye, nga etula mu Befeso 4:7. Kuba lw'abawulira Mwoyo Mutukuvu mu mutima nga baluŋŋamya, kola bw'oti, yogera bw'oti, wano kola bw'oti. Waliwo n'abalooleza mu bwongo nga si mu mutima, nga bo batambula olw'ekyo kye balaba, nabo nga bali awo, bali mu bino, bali mu bino, Sitaani ababuzaabuza mu bino, emmeeme azitwala ku sipiidi wala, azitwala. Buli omu ali ejjusa ayimiridde yekka bw'ati, nga be yayogeranga nabo bonna tebaliiwo. Famire gye yali alowooza nti ali mu ddiini ya taata we nga taliiwo, ebyobuwangwa bye yali yeesiga nga tebiriiwo. Kati buno obubaka bwa batono era nannyini bwo ye agenda butegeera. Waliwo awulira Omwoyo Omutukuvu munda mu ye ng'amuluŋŋamya. Waliwo asobola okulaba mu mutima gwe n'alaba Katonda ali mukungayidinga bw'ati, yandeetedde obubaka buno. N'otandika okulaba okusumululwa mu bulamu bwo, n'otandika okusumululwa n'ogayi nasabanga bwe nti nga nkaabirira Mukama, ng'okaaba ssente, Mukama renti, Mukama embaga, Mukama kino, naye kati nga wabivaako dda,
kati nga oba osaba ga Mukama leka kyoyagala kikolebwe mu nsi ng'era emirembe gy'ogiyina naye nga wakyaliyo abakyakaaba ne banyeenya emitwe ne basiiba ennaku 10 naye ng'ebirooto ebibi tebibavaako embeera ebeetoolodde endala naye nga ye bali January paka December January paka December ng'amazima baagaano gakkiriza gabajje gabasumulule nga beekutte ku bantu buntu nze ndi weegindi nze ndi waagundi nze ndi weegindi nze ndi weegindi naye kati waliwo oli ng'ebyo byonna yabiyitamu alaba Mukama engeri gy'amusumulula naye n'abitegeera Mukama n'amutwala ku ddaala ery'ekisa ku ddaala ery'ekisa awo Katonda waakulagira ebintu ebingi ng'ensi tesobola bitegeera nga ky'osobola ogamba ensi nti lwa kisa mbitegedde lwa kisa mbikuliddwa lwa kisa okwolesebwa lwa kisa nga tosobola binnyonnyola buli omu n'abitegeera kumbe olwo entegeera egiziddwa bujja Mukama ali mutuzza bujja bino byonna bye twogerako olwo Mukama akusitula munda mu ggwe Kristo ali mu kkula ku kigera kyeyongera era wano ku ddaala ery'ekisa n'ofunirawo okwolesebwa okungi ebirooto n'omanya bingi nnyo n'owulira munda mu ggwe ng'okyusiddwa nga si oli omukadde era n'otandika okutegeera ddala amaanyi agali mu kigambo ng'owulira buwulizi kigambo naye wenna nga wakyusibwa engeri gy'osaba engeri gy'olabamu ebintu nga buli ky'osoma mu Bayibuli otandika okulaba nti ekigambo kya Katonda kiramu era ng'omunda mu ggwe owulira ennaku bw'olaba bambi abakyali mu by'ensi bw'owulira abali mu kusaba nga bakaaba ennyumba Mukama emmotoka Mukama waliwo yali ambuulira nga ye waba asaba ng'akaabira Mukama ga Mukama nange mbeeza ng'omusajja oli alina ebyapa 50 Mukama nze sirina wadde n'ekyapa ekimu ye nga bw'atyo bw'asaba ng'akaaba kati gwe gy'okoma okumanya amazima bambi bwe batyo basaasira n'owulira ennaku n'oga bambi laba okubula okw'engeri eno ate bo nga tebamanyi nti baabula kuba abababuulira enjiri babagamba bya bugagga bantu ba Katonda abalungi ekiseera kiweddeyo bangi bali mu kulekebwa bagenda kitegeera luvannyuma nti baalekeddwa dda abantu baali batambula bagenda mu bikujjuko eby'ensi kumbe amataba gagenda kutandika tebamanyi okumbe okulekebwa batandise dda okulekebwa bo bakitegeera amataba bagalabyeko kati baali batambula olw'ekyo kye balaba kati nga bagamba amataba nga tetunaba naggalaba katugende eno kumbe already eno Nuwa gy'ali ye baamugambye dda yingira mu lyato ali mu kumagamaga talina bantu baalaba nga ye Nuwa yakitegedde dda mu ye nti kati nno abantu bano babalesse bo nga bali eri mu bikujjuko kubanga bo batambula olw'ekyo kye balaba si kye bakkiriza Mukama waatuyisa ku ddaala ery'ekisa n'atutwala ku ddaala ery'okutukuzibwa ku ddaala lino ery'okutukuzibwa Mukama n'aleeta embeera ekujjamu buli kimu nga bw'olaba Yobu embeera gye yamuyisaamu ng'ensi eraba nga Yobu abonaabona nga mikwano gye bamwogerako kino mukyala wa mugabo weegaane Katonda nga balaba nga Yobu alemeddwa ali ku birala naye ng'ate munda mu Yobu Katonda ali mu mutukuza era Yobu ye ku kye yayitamu kasita yasabira mikwano gye bw'ati Katonda n'akubisaamu byonna bye yalina Katonda ye ng'ali mu kutukuza era ne Yobu n'ategeera nti we naaviira mu mbeera eno Katonda agenda kuba ntukuza nga nninga gold yategeera ogwo omuliro Katonda alimubatiza na muliro munda mu ye naye abeere muliro kati Mukama waatuyisa ku ddaala eryo n'atutwala ku ddaala erya revival erya open heaven ery'otwambaza ekyambalo mu bujjuvu kati eddaala eryo ery'otwambaza ekyambalo mu bujjuvu ery'otutwala ku revival ly'eddaala ly'okkomawo okw'Omwana w'Omuntu ly'eddaala erigenda mu maaso mu kaseera kano oba waliwo abatannabadituukako oba abalala n'okulokoka tebalokokanga Katonda anoonya abo abatono batuuke ku ddaala eryo kiringa nga Katonda ye bwe yalinda Nuwa ayingire mu lyato Katonda yali talinda nsi yonna eyingire mu lyato yali alinda Nuwa n'abo abategedde bo bayingire eryato baliggale amataba gajje mu bujjuvu kati ye Katonda atunuulidde abo abajjuzibwa paka ku ddaala eryo we bati pa Omwana w'Omuntu ajje bajjule okubeera okwa Kristo ekipimo kye obujjuvu bwe mu ye olwo omuyambi ave ku nsi
kubanga kirungi omuyambi aveeko oli ajje, nga Yesu bwe yagamba kirungi ŋŋende omuyambi ajje. Kati n'omuyambi agenda kuggyibwawo, Kristo alyoka ajje. Bino ebintu bya kyama ate nga biri mu ngero. Kati eryo eddaala lye tuliko kati we tugenda, y'ensonga lwaki twogera ku kukomawo okw'Omwana w'Omuntu, okukomawo kwa Kristo kwe twogerako kye kiseera kye kino. Y'ensonga lwaki tuli mu kwawulibwa. Nuuwa yali ayingira mu lyato, ab'ensi nga bali mu ggenda eri mu bikujjuko, kweyagala na nsi, bali mu kunyumirwa nsi. Kumbe Sitaani abatwala wala ddala gye batalisobola kudduka kujja ku lyato, naye nga baaliwulirako. Ali mu batwala wala era bali mu kugenda mu bibinja basanyufu nnyo. Bantu ba Katonda abalungi, kino ekiseera tokkiriza kulekebwa mabega. Toweeroozaako nga gurupu weetunuulire munda ggwe nga ggwe. Tobeera nga Esawu ogenda kunoonya nsi. Jacobo yasigalanga mu nnyumba. Akabonero nti ye yatunula kiri munda mu ye. Lowooza ku mmeeme eyo, ki ekigenda mu maaso munda mu ggwe. Totunuulira bya nsi. Ate gundi ayogeddewo ati, ate amadiini gatugamba we, ate ebyobuwangwa bigamba we biti. Zikusanze kubanga ogenda kaaba. Abasoma sitoole ya Jacobo ne Esawu, mumanyi Esawu amaziga ge yakaaba, obulumi bwe yayitamu. Byonna byali birina kye bitegeeza. Buli omu alyenenya yekka, talinenya muntu yenna kuba alyenenya yekka. Ku kiseera kya Nuuwa tewali yanenya muntu yenna, lwaki teyagenze mu lyato. Buli omu yenenya yekka kuba yawuliranga. Teyanenya oba abaamugambanga nedda mukoleyo muti, buli omu yenenya yekka. Kano akaseera ke tulimu, Kristo tulina kutunulira Kristo ali mu kkula mu ffe mu bujjuvu bwe. Kati kankubuulireko era kati essaawa zino Katonda ali mu kuwa abantu ebirooto bingi nnyo n'okwolesebwa nga balaga enkomerero, nga balaga amakungula. Kristo kye kigambo kya Katonda, y'ensigo, era yeekula n'ekungulwa mu bujjuvu bwayo. Nga bw'osimba oba ebinyeebwa mu ttaka, era bw'ojja okungula binyeebwa, naye ku luno obikungula nga byakuze paka mu bujjuvu. Kati ne Kristo y'ensigo, yeekula n'evaamu omuti ogw'obulamu, era yakula mu bujjuvu bwe n'atwalibwa waggulu, n'awewuka n'atwalibwa, eyava mu ggulu nga ye mubereberye. Bantu ba Katonda abalungi, ekibereberye Katonda kyayogerako, ayagala tuddeyo nga bwe twali mu lubereberye. Oyo first born gwe yateekawo, Adamu gwe yateekawo nga bwe yali, naffe Katonda bw'ayagala tudde gy'ali. Kye kibereberye kyayogerako, ekyaliwo okuva mu lubereberye. Kye kibereberye kye baayogerako. Kati ensi yejja kugamba ebyayo ng'eyagala ebyenfuna, naye ekibereberye Katonda ayogera kubanga tuli mu bujjuvu bwe, ekitiibwa kye, nga Adamu bwe yali nga tannagwa. Kubanga Adamu yagwa n'ava mu kitiibwa kya Katonda. Kati Katonda ayagala tuddeyo gy'ali mu kitiibwa ekyo, mu bujjuvu bwakyo. Kristo kyaleeta, Kristo n'aba omubereberye, the first born. Kati kitegeeza Katonda w'asaba ekibereberye ayagala Kristo mu ffe, ye first born, ye mubereberye gw'ayagala okulaba mu ffe. Era abantu bangi bali mu kufuna ebirooto. Katonda abalaga amakungula, Katonda abalaga ku nsi nga kuliko akavuyo, ky'abategeeza ng'omuyambi avuddeko. Alaga omuyambi anaatera okuvaawo akumye emirembe ku nsi n'ekisa ekiriwo. Abangi balaba ebirooto nga balaba ekyambalo, bambaziddwa ekyambalo. Abalala Katonda abalaga ekirooto nga tebalina kyambalo, okubalaga nti tebagenda kutwalibwa, batereze ekkubo lyabwe, batereze enkolagana yaabwe ne Katonda mu kiseera kino. Katonda ye aba akulaga mbeera ya mmeeme. Abalala ne balaba ebirooto nga ku nsi kuliko obukyayi obungi. Abalala ne balaba ebirooto eby'okkomooko kwa Kristo. Katonda ebyo byonna atulaga nti akaseera kaweddeyo. Naye ensi, nga bw'olaba nti ensi esobola okulaba n'emmanya nti bino ebire ebiddugavu enkuba egenda kutonnya. Naye bangi tebalaba kabonero nti ensi etuuse ku lugendo lwayo olusembayo. Tebalaba kabonero nti kye kiseera kya Kristo okukula mu ffe. Abali mu ggulu bonna beesunga, kano ke kaseera bali mu kukolaganira wamu naffe, kubanga baasaba nga Katonda bajje batuyambeko. Katonda n'abakkiriza.
kati mu kiseera kino abali mu ggulu bonna ba Aburahamu, ba Musa, ba Elijah ku kiseera kino bali mu tuyambako naye batuyambako batya? Era kigambo kya Katonda kye kitugatta ye Kristo. Nga bw'olaba ku lusozi mu Transfiguration, Kristo ye yaliwo. Musa n'ajja ne Elijah, Peetero n'amulaba, Yokaana n'amulaba, Yakobo. Ekyali kibagatta kigambo kya Katonda ye Kristo, ye mwana wa Katonda. Kati ffe Katonda okuba ng'akuleetera okumanya Jacobo kye yamanya, Aburahamu kye yamanya, Elijah kye yamanya, Noah kye yamanya, okuba nti naawe oli mu kitegeera kati nga bwe yakitegeera, emitima gyaffe giri mu kugattibwa wamu. Gwakitegedde, n'oli akitegedde, ne Noah waali, ne Elijah. Katonda ali mu kugatta emitima gyaffe wamu, ali mu gitungiramu ffenna tubeere kimu. Kati ffenna tubeera kimu, omanya oli kyalowooza, n'omanya oli kyalowooza, n'omanya ekiri mu mutima gwa Elijah, n'omanya ekiri mu mutima gwa Noah ku kiseera kino. Kati gwe okumanya ekiri mu mutima gwe, olwo aba ayogera naawe okulaga nti wano kola bw'oti, wano mukole bwe muti. Tuli mu kugattibwa wamu, tuli mu kwambuka basanga mu bbanga. Munda mu ffe gino emibiri gigenda kudda mu ttaka. Entegeera yaffe, omwoyo w'okumanya Katonda, okubikkulirwa Katonda, okutegeera Katonda, omwoyo w'okutya Mukama, ffenna tuli mu kugattibwa tubenga omwoyo oyo nga ffenna gwe tulina y'omu, gwe n'oli n'akitegedde, nga omwoyo ffenna tuli mugattibwamu ne Kristo n'abali mu ggulu bonna, ffenna nga tumanyi kimu, ffenna nga tumanye kimu. Nga bw'olaba mu ggulu nti omanya ekiri mu mutima gwa munno, era n'omanya nti kino kyaŋŋamba Katonda kyali mu kkola olwaleero. Omanye ekiri mu mutima gwa Noah, omanye ekiri mu mutima gwa Elijah, Aburahamu, nga kye kiri ne mu mutima gwa kitaffe. Ekigambo kya Katonda ye Kristo ali mu tugatta wamu. Osome Bayibuli olabe nti kye baayogerako, kye baamanya, kye tumanyi leero, kye tusuubira, ensi nga ye eri mu birala. Ate ne wa Sitaani nabo, kati kankubuulire, ne wa Sitaani bamanyi kye basuubira. Ffe nga tusuubira Kristo okujjula mu ffe, ewa Sitaani nabo ab'ensi basuubira okujjula mu bujjuvu bwa Sitaani, mu bujjuvu bwe, ajjule mu bo. Ffe tujjule mu Kristo obulamu, bo bajjulemu okufa. Bakimanyi era abaweereza Sitaani bakimanyi bulungi. Kyova olaba baazannyanga firimu ezo ne bakulaga vampaya, ne bakulaga vampaya zigenda kujja ku nsi. Amakulu agalimu bakulaga nti basuubira akaseera okufa we kunajjula mu bantu ku nsi beeyise ng'abafu. Y'ensonga lwaki n'olaba abayimbi bangi ab'ensi, abo ba Michael Jackson, baazinanga amazina nga bazina balaga abafu, nga bazina nga batambula ku street. Baba balaga nabo basuubira ekiseera kya manifest, okweraga ekikula kya Sitaani berage ku nsi. Era abantu bangi boogera we expect the manifest. The manifest bategeeza Sitaani kula mu bo. Era bw'olaba firimu we bazannya ebaga vampaya zijja kujja ku nsi, bakisuubira. Omwoyo omutukuvu oluliva ku nsi, n'ab'ensi ekiri mu bo kigenda kukula mu bujjuvu obw'okufa, babeere nga they are the living dead. Y'ensonga lwaki olwaleero basomesa n'abaana mu ssomero ne babagamba the dead are not dead but they are the living dead, nga babagamba abafu si bafu naye be bafu abalamu, era nga bababuuza kabonero kyakalaga nti abafu balamu. Nga abaana batandika okugamba omuntu bw'afa oba effumu lye lyali alyagala ne baliteeka mu nsonda, oli bw'afa oluusi mu nnyumba y'omuntu ne balekamu ettaala ng'eyaka, nga balaga oyo omufu mulamu. Kati ebyo byonna Sitaani aba alaga bantu nti naye asuubiza okufa kugenda kujja ku nsi mu bujjuvu, bakule mu kikula kye. Y'ensonga lwaki olaba abalala bazannya firimu oba abakola vidiyo ez'abayimbi, n'olaba nga balina we batuuka ne babako bonna ne basirika omulundi gumu we bati. Ezo vidiyo z'abayimbi bazikola, baba bazina bonna ne bayimirira omulundi gumu we bati ng'abafudde. Baba balaga kabonero nti nabo ekyo kye balaga gye beesunga, ensi yonna eribeera mu kufa, ng'olwo Kristo naye obulamu akuze mu ffe. Y'ensonga lwaki olaba bangi bakola n'abakola art bakola masiki ez'abafu ne bazambala ne beesiga bikala babeere ng'abafu, ne batunula ng'abafu, ne bakola amaaso ng'abafu, ne bakuba ebifaananyi ku ssaati
nga balaga omuntu amaaso ge gonna meeru, temuli wadde akaddugavu, kabonero akalaga nti nabo beegomba okufa kujjule mu bujjuvu bwabwe. Bo bamanyi kye bakola kuba ne Sitaani naye ayagala obwakabaka bwe bujje ku nsi. Obwakabaka bwa Sitaani si bwa bulamu, bwakufa nabo bakisuubira. Era kyova olaba ababalabe mu bya Sitaani balaba nga buli aliyo mufu, buli aliyo wenna atambula naye nga mulalu. Y'ensonga lwaki olaba abayimbi bangi boogera ku ddalu, naye nga bo bamanyi kye bategeeza. Ng'oli owulira agamba lyandiba eddalu, n'omuyimbi omulala ng'agamba nti bonna balalu, ng'agamba bonna balalu, buli gw'olaba mulalu. Bo bamanyi kye bategeeza. Ffe Kristo agenda kujjula mu ffe mu bujjuvu bwe, ffenna tubeere bulamu. Nabo Sitaani agenda kujjula mu bo mu bujjuvu bwe, bonna babeere kufa. Kati ku nsi kuno sigaa nti waliwo vampaya gye zigenda okuva, nedda. Abantu bennyini ab'ensi, Omwoyo Omutukuvu w'ava ku nsi, ekisa ne kivaako, ekiri mu bo kigenda kweraga bategere buli lunaku batambula naye nga kumbe baafa dda mu mwoyo, kati kyeraga eri ensi. Ye manifest bangi gye balinda, naye nga ye Kristo bw'akula mu ffe mu bujjuvu bwe, omuyambi agenda kuvaawo, nga bwe yagamba nti kirungi ŋŋende omuyambi ajje. Kati ate Kristo mukula mu ffe mu kujja, omuyambi avaawo. Bantu ba Katonda abalungi, Sitaani agezako kulaga abantu beegomba okufa, era Sitaani agezaako okulaga abantu nti bali kimu n'abafu. Kyagezaako okulaga nti bo bali kimu n'abafu. Y'ensonga lwaki olaba abantu bangi ababeera bazina ab'ensi abo, ne mu makanisa obalaba bazina mazina g'ensi. Be baba bazina, n'otunuulira amaaso g'omuntu ng'ali mu kuzina, ng'olaba nti ali mu kweyisanga mufu, ng'olaba nti taliiwo, ng'azina amazina naye ng'olaba ku maaso ge nti n'engeri feesi gye yeekolamu nti mufu, si ye yavuddewo dda, ekimulimu kirala nnyo. Naye bangi tebakiraba. Naye nga Sitaani abalimba nti agenda kuleeta obwakabaka bwe ku nsi. Ye Sitaani w'alimba nti agenda kuleeta obwakabaka bwe ku nsi, ateeketeeke ensi nga ye nga bw'agyagala. Naye nga Sitaani mulimba nnyo. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero tubadde twogera ku bubaka Matayo 24:27. Yesu bwe yagamba, naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Ki kye tugira ku nnaku za Nuuwa bwe zaali? Nuuwa yasobola okwogera n'ebitonde ne babeera kimu. Kristo bw'akula mu ffe, ebitonde byonna bigenda kulaba okweyoleka kw'abaana ba Katonda, era ebitonde byonna birinze. Tokkiriza kulekebwa mabega, noonya ojja kuzuula. Tokkiriza Sitaani kubuzaabuza kuteeka mu bintu byonna. Lowooza ku mmeeme yo ggwe, nga Jacob bwe yasigala mu nnyumba, ye n'atunula biri munda mu ye, Esawu ye n'agenda kumanya nsi. Naye nga bwe yagenda n'amanya ensi, Esawu n'atambula wonna, teyalina kyakulya kya mwoyo. Era ekyokulya eky'omwoyo kye kimuleeta ewa Jacob, n'amaliriza nga atunze obusika bwe olw'ekyokulya. Abo bonna abatambula ensi ne beetooloola ne badda eno, kye batalina kye kigambo kya Katonda. Gwe mugaati gw'obulamu, ensi eno gw'etalina. Ffe ky'eky'omugagga kye tulina eky'omuwendo ekibeerawo emirembe gyonna. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.